okutuleta mu kanyumero kano akatwecce akafundikira show ene ya Sumulwa gye twatandise kusaaza badde emu ez'amakyago olunaku olwaleero. Pikipiki eno saasobola obanga ogifuna katale genda mu Ndeeba Opposite Total ne Kamwokya Opposite City Oil obeere nga tewefuna pikipiki yaffe ya UG Boss. Tulaga wa Okay, tuline Honorable Kayemba Solo wawe Lugogo omutunuulizi w'abalwana yatunudde butunuzi bw'ati yalwana entalo z'abayimbi yakoowa Divorce tuwe ku Honorable. Okay, butereevu ku BBS refine yaffe omulungi atulaba bwakedde olunaku tuli mu lunaku lwakuna wiiki etambula mpola. Weewaawo olunaku lweggulo lwazibidde ebyakoze amawulire byabadde mu Parliament olukiiko olukulu lw'eggwanga wakati ng'etteeka ly'emmwanyi liita bingi byatambudde. Twalabye ng'ebikonde bivuddeyo ababaka bafunyiza ku bikonde nga bawakanya ku tteeka lino okulabika nti liita. Weewaawo olunaku olwaleero ndi ne Honorable Kayemba Solomon agenda kuba tutangazaamu ku byabadde mu Parliament naki ekyaviddewo embeera eyabaddewo erabikidde mu mawulire olunaku olw'eggulo atangazeemuko weewaawo musanze weewaawo ali mu training abagenda bali mu kusamba kapiira olunaku olw'eggulo babadde mu kikonde ate essaawa zino bali mu kusamba mupiira. Honorable bwakedde wakedde bulungi mukama yabukeeseza mbalamusiza mwenna abali mutulabako ku telefayini eyaffe yennyini bwenkyogera bwentyo mba mukitegeera eyaffe yennyini omuntu yandibadde atulaba olunaku nga tonagenda ku mulama gw'olunaku olwaleero omugwaso gwa ddwiro guli ki eri obulamu bw'omuntu? Eddagala endwadde ezisinga ze tulwala 65 ku 100 ziva mu butakozesa mubiri. Nolwekyo bw'okozesa omubiri nga nze siina pressure siina sukaali siina nti nsigo ndwadde nti oba mawuggwa oba biki byonna ndi mulamu. Kitegeeza bw'okozesa omubiri obwongo bubeera shapu n'omubiri gwe nnyini guba gweyagala olowooza bulungi bulamu bubeera bulungi. Tudde ku nsonga y'olunaku olw'eggulo mwabadde mu Parliament etteeka weewaawo namba zabadde ntono nga mwali mutugamba eddyo lyayise kati okutusigira ku kifaananyi kyabadde mu Parliament olunaku olw'eggulo ffe abadde ebweru twalabye ebikonde nga binyooka mu Parliament tusigire ku kifaananyi ya Parliament ekisooka abantu be NRM ne Mwai Museveni speaker bazze bamalirivu nga etteeka bagadiisa na ku mudumu gwa mmundu kyo kyetaagisa nga tebakkiriza muntu yenna ayina ndowooza eyawukana ku bo kyobola nga bayiye abesefusade basoba mu 10 bayiye abasirikale okuyinga Parliament yennyini yabadde utawo n'abaka abamu babasibidde bweru batuuse leeti nga muganda waffe ow'ejjinja Batuwa yatuusa ku kiwale ffe tuvudde namu n'ayingira namu agenda okulanga situlimu kwe kufulumamu so embeera yadde ya bunkenke nnyo nga bazze nga kama mbaya oba kutta muntu oba kukola ki bazze bamalirivu kyova olabanga oba baddewo olutalo lwa muganda wange Zaake ne Akoro kuba Akoro FDC ne yafuuka NRM bikolwa betuze tubiraba ebbanga lyonna era yazaawo nga mu planting provoking Zaake akolebwa ati era embeera wagirabye Zaake yadde mu ntebe yadde muliraanye wanyuma n'ensembere ebbali Odu Jonathan n'atuulawo omusajja olwagenza okwogera ono n'awamba entebe kabadde kaani mu kusooka kabadde ka Zaake kadde ka Honorable Zaake era n'omusajja oyo najja n'amugamba vaawo nze ntuula wano bulijjo n'ambuuza akatebe kuliko erinnya lyo nga Honorable Zaake mutuufu kwa Parliament ng'ogyeko entebe ey'omu maaso kwe tutuula ba minisita ffe n'aba opposition n'abeeri aba Mwai Museveni entebe zonna buli muntu asukkirizibwa okutuula awantu ne kakati jazze ng'alina ekigendeerwa ki Honorable Zaake olwagenza okwogera abasajja balina emmundu okuripootinga ebyabaddewo oli n'asalawo kwefunza akatebe najja n'amugamba mu buntu nti munnange vaawo oli n'alemerawo muganda waffe Zaake tumanyi bulungi musajja teyemutya yadde oli yadde jja nti n'amusitulawo oli n'akola ekikolwa eky'obutiitize nnyo kumukuba bikonde ekyo kikola kya butiitize nnyo omuntu alina amaanyi takuba bikonde. Weewaawo abantu abadde ku TV balabye mu kaseera wabadde otudde awo mubaka munno oyagezezzaako okwerwana wabadde mu shock kuki kyakutunya ango gye n'abaddemu nadde ntunudde sayidi bbali bwenti of course Parliament atandise eri intense nga tetwawumuddeko kutereera so nadde tunudde mu ange eri nga ninza kuba busajja sana wadde buyingira era bwetuna nadde ntunudde bwenti ng'olutalo luli sayidi zeeno nga nze omulimu ogwange wakulaba busajja buli nga buyingira nange ntandika ogwange awo kakati embeera n'etandika eno n'okwenyamu ne twenyeenyamu naye nga nze fokasi yange eri sayidi eno ng'aliri eno ku mulyango guno obusajja wadde essaawa yonna buyingira so mu mbeera eyo nagenza okulanga embeera etabuse era kwe kukyuka nga ndi mu shock ne ngamba kikino then nensituka ebyaddiridde ebifaananyi ebisobola obikulaga kuba tekyaddiridde awo kitali katambi ate kyadde kikambo nnyo n'okusingako awo bwe bamaze ne bajjako amataala
abesefusi ne bayingira munda nga bayitirivu nnyo ne batandika okutukuba batandika okukwata omukomu era olutalo lwabadde munda oluyitirivu abasobola okunyumiza bye babadde munda n'obutambi obusinga okutambula nze nabukutta obumu bwe nalabye nga ekyo tekimala ne tugenda twetabamu mu mbeera okulabika nti twerwanako ng'abasajja batabuse ogubye abamawulire munda ojeeko amataala kyekyadde kidira kwadde kwagala kututta natutuusaako parliament okulabika tulabanga ekikonde ekiri mu parliament omuntu eyasindika honorable Kayemba Solo agenda amukiikirire honorable Zaake agenda amukiikirire balaba ekikonde ekiri mu parliament kisiga kifaananyi ki ekisooka kitegeeza nti olutalo lwa obwongo abantu naddala Mwami Museveni n'abakulembeza tebakyalukkiririzaamu kati bakkiriza mu lutalo lw'amaanyi kati bakaka omuntu asobola kujja n'atandika kukolako bulabe gwe n'osirika otunule butunuzi olina okwerwanako ng'omuntu kiraga nti abantu bano tebakyakkiriza kwogerezeganya tebaagala nti asinze okuteesa atwale olunaku bo bali ku kyakukakako kiki kye twagala kati olaba abantu bayogera ku kintu kino ekyemmwanyi obwakabaka bwa Buganda nze mwenva ne bwogera Katikkiro omuhikirwa wa Bunyoro n'ayogera ku lw'obwakabaka bwa Bunyoro abantu bonna ne boogera ba stakeholders bonna abakulu tebaawuliriza n'abakabe n'alemu abava mu Buganda wadde oluvannyuma n'ale baadde ate batiitiizi nnyo ne bagenda ne bagamba omusajja ekintu ekyokola si kirungi n'abagamba ekirina okuyita ekiba kikole ki bazze bwetunya ddimina y'abantu bonna ababadde omu nga bali determined nze we nalabye nga bafugo baba mawulire ebweru nga bajjako amataala era nengenda nenjogera ndi leader of opposition nga ekiddako wano baagala kututta nga tewali alaba abasajja bano bamalirivu okutukola buli kyabadde bakola ki kuba bamawulire public era ya public okulaba kiki ekiri mu maaso bulaba bagobyemu kitegeeza kye baddako kinene abasajja abo Aisha Kabanda bamututte bamwambudde engoyi nga ne ku list ba suspended tebabaddeko muganda waffe tebandeke bamututte nga mulambo nga bamukutte bati kwegamba nyeko embeere yabadde awo si yakusaga muganda waffe Kanyike yakubyeyo eŋŋomi emu bbiri n'adduka emisinde obusajja nga bweyongera bungi nageze kulanga yafulumaati ne ŋŋamba kakati oyo muyaye wa kibuga so embeera yati yabadde ennungi omuntu atulaba etteeka lyo lyayise eri omulimi atulaba yandyagadde okumulambulira mu weewaawo lyalemeddeko ne liyita litegeeza ki okumulambikamu etteeka eryayise likwata ku ki eggula abandabyeko n'adde nsiba ekimyu mu kiwato okukakasa nti lunaku lwadde lwakungubaga lwadde lunaku lubi nnyo eri Uganda ekisooka obutawuliza birowoozo bya bannayuganda ekiddako emmwanyi okwagala ogifuulanga pamba ogifuulanga tobacco ebyaliwo nga cash crops ez'amaanyi gavumenti n'ebikola intentional ne bivaawo emmwanyi yaffe mwenva mutuva ye mwanyi abantu ba Buganda emmwanyi eri mu Uganda 5 ku 10 eva mu Buganda bukoma nsimbi gyenva ffe tusinga okulima emmwanyi mu Uganda yonna ekyusiza obulamu bw'abantu baffe tubulabye nga UCD emmwanyi leta trillion 6 tusolaga nti ebere desk mu ministry ng'oli atulawo butuuzi kugirowooleza ereta trillion 6 ku budget omuntu analowooza kangende tunoonya akatale egundi katugende tukole tuti tebisoboka kubeerawo kitegeeza nti saa yonna pricing ebbeeyi tugisuubira okugwa tusuubira ku loozinga akatale eyo certificate gye twali twafuna okuddamu gifuna kitwala emyaka kwati 5 ne 10 n'olwokuba ye Mwami Museveni ayagala kutuukiriza egoozi seeso tunulira ekyuma ky'emmwanyi kye baazimba entuŋŋamu emmwanyi entuŋŋamu teri mmwanyi naye n'omusajja yayogera ka vidiyo mu mmwanyi gwa Uganda yonna gujja kusookanga kujja wano guli okwegufuluma ebweru monopole baagala kumonopolizinga sekita eno ye n'abantu be babe nga be bafuga emmwanyi yaffe yagisangawo sigamba nti yagireese era njagala okukubiriza Bannayuganda bonna gye muli abalimi tulime emmwanyi zaffe ono omusajja ajja kutuuka ekiseera agende ate ng'ekiseera kye tekiri wala honorable parliament eno gwe ngaagirimu gwe bw'oba olaba ekyayamba bannansi nga tukyalina Mwami Museveni olutalo lunene kubanga parliament obuyinza bwayo bwatwalibwa tugezaako lumu na lumu ne tusuuzaayo ku 10 tusuuzaayo kamu oba 2 tetusobola buyita buwanguzi sizo olutalo lulina okuddayo lwonna olw'okununula eggwanga lyaffe awamu nga tukyalina heedi waggulu ayingira buli wantu n'ayingira kino n'ayingira kiri tuba tusaaga tulina kuddayo olutalo ku reactivating the struggle to liberate our country. If we don't do that, we are going into more and more drama. Abalina ekirowoozo ekigamba nti temuddamu kwesimbawo yo omuwa bugambo ki bwaba bagamba nti babalonda mutuuke eyo basinga amaanyi numbers temulina ate muyogeddeko ku kigambo ky'emmundu nazo zibatiisatiisa omuwa bugambo tezitiisatiisa naye zitukolako obulabe nze ndowooza ate constitution yandibadde bweti tunyweze betulina
abayina endowooza ng'eya Kayemba Solo tugatteko n'abantu alabeere bangi tetusobola kulekera avenue ono omusajja gante eggwanga lyaffe tulisuddeyo ligende olaba byabadde mu parliament byagenze paka ku CNN paka ku BBC zonna ensi yonna yalabye ekitambula e Uganda. We cannot leave our country nga boolaba abasajja b'e Cameroon bwe baleka omusajja agifuuka talina mu ggwanga lye Switzerland nedda ssebo tulina okuteekawo fight ever bo okutwala nti bawangudde fight bo nti bawangudde mu lutalo lunayo tuba tulubaddemu eyo eba short term in the long run tuba tuwangudde kuba tuba tuwogedde amazima nga tukiikiride eddoboozi ya bannayuganda ne bannayuganda ne bongera okumanya nti ono omusajja ono omusajja ali waggulu takyawuliriza birowoozo byaffe. Wakati ng'okulonda kwa 2026 kubindabinda omulowoozi alina tutunulira ki ku mubaka gw'alina osindika mu parliament nga ekisooka mu byonna alina okutunula omubaka ali faamu omubaka atatiisibwatiisibwa omubaka nga n'omutima gwe mugagga nga ekigendererwa kiri kimu kyakunula ggwanga lyonna so omubaka ajja nti nze nfunyemu kinganze kubanga ebyo tubirabye abantu bangi balonda n'ababaka nga balinga ffe nga bali ku sayidi yaffe ababaka bwe twogerera baatagala dda bali ku sayidi ndala omulonzi naggwamu amaanyi bongere okulonda omuntu ali faamu omubaka ow'ensonga omubaka anayogera eddoboozi lye nga teririimu kutiitiira nakwenyenyanya nakusooka kumagaamagaani aliwo omubaka n'agamba nti kino kikyamu kino kituufu anayimirira ku nsonga ezo butuyinogera naye ng'ekitali ekisinga obukulu ekyokulonda ababaka nga si kyekisinga obukulu ekisinga obukulu twongere okutunula ennyo engeri yetukyusamu obukulembeze bw'eggwanga lino engeri yetuggyako mu Museveni mu mateeka kubanga oyo bwe tunaba tumuggyeko buli kintu kyonna kijja kutereera kijja kubeera bulungi. Obubaka eri bannabukoma nsimbi nga tumaliriza honorable bannabukoma nsimbi baganda baffe ffe tuba bamwanyi emwanyi kyabadde kikwata ku ffe gwe mutima gwaffe mwabira byonna ebibadde bitambula mu ggwanga ekyo kitegeeza ki tulutalo lw'okununula eggwanga lunene tulina okwongera odulowoozaako eddoboozi lyammwe nga mu mwatuma nalituusizza n'ekyannaku eddoboozi yadde nalyogedde teryasobodde kutaasa mbeera yonna naye tuli bagumu nti bino embeera y'akaseera katono si ya lubeerera twongere okulwana olunaku lujja kukya buli kintu tujja kukyeddiza buli mbeera ejja kudda mu mikono gyaffe tubeere bagumu tulime emmwanyi twongere okuzirima ne bano bano abalabanga Pablo abafunyemu nnyo ku ssente omutima gwongere okubaluma bongere okumera akasajja yagalagaana ene mwanyi yaffe mwanyi gye tunogako kati bajjajja baffe bagisimba naffe ne tusimba abazzukulu baffe kwe bajja okugira twongere okusimba emmwanyi obuyinza bujja kudda mu mikono gyaffe eggwanga lijja kutambula nga bwe tulyagala. Buterevu fayina yaffe ensonga ozulidde bulungi abadde honorable Kayemba Solo atangazzaamu naddala ku nsonga ezabadde mu lukiiko lukulu lw'eggwanga olunaku olw'eggulo na mbeera ki yavuddewo ebyabadde mu parliament gwe omulonzi ali ewaka nga honorable bwagambye bw'oba otunuulira ogwogenda okulonda sooka omanye ayimiridde atya ku sayidi y'abantu abagamba oba olondalonda agenda okulwanira abantu. Nze Divoshi Matovu ntambulira Robert Kalemera ku kamera otuusa olunaku olw'enkya mubeere bulungi wangaala ayi maaso moja kale tweyanzeege ebyo nno bye bigambo yongera okubyekkenneenya obitegeere so that omuntu anajja okunoonyaamu akalulu byayogera bigwa mu interest yo si kutambula naye yamukulembeze beka byakola ki byagamba sumulula twecce tuwe ndowoozayo ku mulamwa guno essaawa eno